omulungi ali kutumba lwa Salamu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Mamismero Hajati Asiyamsana mutesitesero mwanjuzi wa program Amaka. Nkwaniriza ku lutimbe gagadde olwa Salamu TV yonna gy'osinziira nkwagala nnyo. Weebale byonna by'otuusaako engalo naddala tubadde mu luwummula nga luneneko tuzaayo abaana mu masomero abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga tweteekateekera omwezi omutukuvu ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. Nkwaniriza siri mu nzekka mu nnyumba wabula mbeeramu n'abagenyi ab'enjawulo. Kkiriza omulungi andaba ku lutimba lwa Salamu TV omugenyi wange akweyanjulire. Hajati nsanyusa okukulaba. Oli bulungi? Alhamdulillah. Nkusaba weyanjule omulungi akulaba ku lutimba lwa Salamu TV gwani okola ki era obeera wa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abatulaba ku Salamu TV balamusizza nnyo mujeebale gye mutuusaako engalo. Amannya nze Shajja Muhammad Keza Kasule nga nva Wandegeya, ndi musomesa wa ddiini, ndi personal trainer w'abakyala ababa interested mu keeping fit Hajatasia training abakyala like exercises and the instructor. Mashallah. Personal, yes. Okay. And the nutritionist at the same time. Kati mba nsobola okuyamba omuntu mulagirira how to eat right, okulya clean. Kumanyisa tuba tufuna endwadde ezo zonna z'olaba diabetes, manya pressure, biki, kuba tulya bubi. Kati I'm a nutritionist at the same time. Mashallah. So omulungi alaba mukyala Shadiya toli wabi omulabye ajja kuba ku namba ye maaso awo inshallah taala. Hajati nsanyusa okukulaba. Nsanyusa nnyo nange. Oli bulungi? Alhamdulillah. Weebale omulimu gwaddaawo. Alhamdulillah. Nina kye nawulidde ne ngamba bannange Shadiya mwala wa Kizza Muhammad Wandegeya shehi waffe nnyo tumwagala. Olina ky'oteeseteese ekyabakyala naye tujja kitegeera mu maaso awo inshallah taala. Shadiya njagala kubuuzaayo kibuzo kyange. Twaniriza omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutuuseeyo nga tuli balamu. Tusobole naffe okusiiba twenyagire ku mpeera za Ramadhan kuba abangi tebakyaliwo nga tebasobodde kutuuka mu mwezi guno omutukuvu naye tusabe Allah w'ekitiibwa naffe atutuuseeyo. Ogenda n'owulira obulungi bw'omwezi guno n'olowooza nti buli muntu yenna yagwaniriza era n'agwagala era agenda kugusiiba. Kumbe wa waliwo abeeryazaamaanya oba tebannayiga bulungi bwagwo oba kiki kye batya simanyi. Olowooza omulungi akulaba ku lutimba olwa Salamu TV omuntu yali eteekateekedde atya omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan gwe tusuubira okuba nga tugenda guyingiramu insha Allahu taala. Ojja kusanga abaana ab'obuwala abalungi abanyiridde nga Shadiya gwendabako binti Muhammad Kizza Kasule ng'omuwala atya muntu naye nga tatidde Allah. Era ojja kusanga abakyala abafumbo nga bali mu nnyumba z'ababba baabwe azuukuka ekiro n'ateekateeka ddaako era n'alya ddaako bulungi. Omwami olumu kubakaaba buli omu n'akwata ekkubo erirye nakyalo oyo alya paka omwezi omutukuvu okola ki oguggwako. Naye omwami bwadda olw'eggulo ateekateeka era n'alaga nti basiibulukira ki basiibulukira wamu. Ne neewuunya obulyazaamaanyi obwo nabwe ekito kikyuse ne ku baami waliwo omukyala alina imaani nga ddala asiiba ebikola ki ebiriyo. Bingi abantu be bagaana mu mwezi guno omutukuvu okwenyagira ku mpeera. Olowooza omuntu yali eteekateekedde atya Ramadhan? Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati Hajatasi okwanukula abantu abasinga tebamanyi bukulu bwa Ramadhan, obulungi bwa Ramadhan, ebyengero ebiri mu mwezi gwa Ramadhan. Bagamba nti baswahaba radhiyallahu anhum looking forward to Ramadhan nga beesunga kuba baamanya bo obulungi obuli mu Ramadhan. Kati ffe ojja kusanga abantu tetumanyi bulungi buli mu nnaku eza 3 oba 29 Allah z'aba atuwadde. Kwegamba ng'ate we guba guggwako batugamba ng'era bakaaba amaziga kuba gugenda. Kwegamba mwezi gwa kusonyiwa, mwezi Allah abeera musonyiyi, abeera wa kisa, mwezi gwa dua, buli kyosaba Allah kuba batugamba nti Allah aggalawo jahannam. Naggulawo ejjana. Emiryango gy'omuliro giba miggala. Agiggala. Meaning nti eno tayagalayo muntu mu jahannam. Kati nga jjana eri wide open.
buli omu yenyagire era nabbi yagamba sallam hadithi yali alinya mimbar nagamba amin 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 emirundi esatu kati kanzije kuba twanguwa mu bufunze tugenda mpola inshallah kuba hadithi kale okay yagamba amin nga bwalinya mimbar kati basahaba ne bambuza ya rasulullah lwaki oyogedde amin emirundi esatu kati nagamba one of the reason ku amin emu yali na Jibril emujjidde alayhi salam nemugamba nti omuntu alwale kookolo ennyindo ye lwale kookolo amakulu afaafaganiddwa oyo asangibwawo nga mulamu mu mwezi gwa Ramadhan n'atava n'aguvaamu nga tamusonyiye. Allahu akbar. Alwale ennyindo y'oyo erwale kookolo omwezi omutukuvu gwa Ramadhan ne gukusanga gwe n'otagusiiba kyekikolimu Allah kyaba akutaddeko. N'otagusiiba ate n'oguvaamu omuntu ayinza okugusiiba naye n'atasonyiyibwa. Kwegamba kiba kibi nnyo kuba Allah bamusaasizi nnyo namusonyi mwezi ogwo kati se big loss eri omuntu n'ava mu Ramadhan nga tasonyiyiddwa waliyadhu billah tusaba Allah kitutaase ya rabbi. Kati abantu because tebamanyi bukulu bwagwo tebamanyi ebyengere ebigulimu twandibadde kati twesunga naye abantu abasinga basanga besunga shopping oli yakoze list ya byagala haja agule budget ya Ramadhan balowooza is about kulya kwetegeka akasawo ka sukali haji twetagayo obusawo bwa sukali oba obuugi twetagayo amata twetagayo fruits twetagayo engano enakola chapati za Ramadhan naye spiritually wetegesa otya kuba ino connection ojeetaga ne Allah omwezi guno ojeetaaga kati twandibadde twetegeka ne spiritually naddala nga kati mu mwezi guno gwa Sha'ban biidhnillah ng'omuntu ali mu kuteekawo connection ne Allah we kwega Ramadhan weetuukira ng'already oli in the spirit of things kati eno Sha'ban mwezi gwa kwetegeka oba badde kiyamu layile kutawaanya n'otandika kati mpola mpola kuba mu Ramadhan biba bizibu oba ozze nga tokikola ki nga tokyetegekera kati twandibadde abatasiiba nnaku enjeru oba nnaku Monday ne Thursday nga kati omuntu atandise kuba abantu bastrugglinga nnyo mu Ramadhan nga azze tasiiba nnaku za sunna omuwulira wiiki ezo ezisooka omutwe gubaluma abantu tebakola nakola nga ddala kuba azze tamanyidde. So at least mu practice Shaban, makes perfect. Yes. So at least mu Shaban yono omuntu aba osembera eri Allah azza wa jalla. Ng'osiiba yeze ennaku newe ba Monday yokka noga buli Monday nja kusiiba Monday oba Thursday yokka kwega omubiri gutandike kati okumanyiira. Ne Qur'an eyo abantu Ramadhan hajatasi ya mwezi gwa kusoma Qur'an. Mwezi gwa Qur'an in fact. Naye abakyala abasinga unfortunately tuba tulowooza byabasajja be balina okusoma okusanga omukyala naga banaye haji wange malako Qur'ani najiddamu nagimalako ate gwe ejja nalowooza ya mwami kati abakyala twetaaga naffe tubeera mu kitchen tulowooza Ramadhan osanga omukyala n'asiika ebindaazi n'asiika sumbusa n'akanda chapati n'afumba biryani n'afumba piraawo kwegamba nga kijjulo ajati Shadia ne wano mu kusiibulukuka obudde buyinza omukwata pozi batugamba twanguyirize nga okukola ki okusiibulukuka obudde sola naye muyitako mukyala ali eyo atulaba ku lutimbo lwa Salamu TV akyasala fruits bamaze okwaziina akyasiika mu butungulu akyayalirira haji oba sheehi oba omwami we kyonna kyali kaseera ako bayazinye ye tannasibulukuka akyapanga muceere sukaali butunda bikoze bitya ogenda okusanga nga Magariba ekoze ki emuyiseeko subhanallah bangi Shadia tolowooza nti buli mukyala asiiba omwezi omutukuvu era Mungu kyekiri kyoyogedde nti Allah okukkiriza Ramadhan yo kubanga waliwo ajja okumenyeka ne Ramadhan asiibye okuva emisana hajati Shadia naye ebirungi ebiri mu mwezi ogwo ng'asiibye busiibijala naye ng'ebisaanyizo by'okukolera mu mwezi ogwo nga bimuyise osiibye walidde eddaako subuhi ne weebaka neekuyitako waliwo abo dhuhuri oli bize tosadde okimanyi nga waliwo abasiiba naye nga tebapafominze swala ate ne neewuunya omanyi lwaki neewuunya kuba mutugamba nti sheitani ebeera kuki kunjegere naye omwana Adamu naye eryazaamaanya obudde ne bumuyitako
nga kituufu musiibi talidde naye ng'ebikolebwa mu Ramadhan tabikoze. Kati be bali abagwa mu eri hadith eri nabbi kye yagamba nti omuntu aba afaafaganiddwa nnyindo ye lwale kookolo avudde mu mwezi gwa Ramadhan nga tasonyiyiddwa. Tusaba Allah ffenna kitutaasa kitukingirize kuba enjala eba ekulumidde bwereere. Imagine osiibye olunaku lwonna ate swala ekulemye. Kati ekyo kye tugamba nti mu guno omwezi gwa Shaaban omuntu astrugglinga n'okusaala kati tandika eno ye time weetegeke otandika okusaala mpola mpola. Omuntu abadde tasitera kusaala sunna kati eno ye time otandike dhuha mpola mpola otandike kiyamulayo. Ogenda okuyingira Ramadhan ng'omanyidde. Yes. Naye tojja abamu balinda ddala mu Ramadhan kiba kizibu. Byonna biterereza mu Ramadhan. Nkyala akulaba ku lutimba lwa Salamu TV tuli mu maka. Ojja basanga Ramadhan nga kweri naye ng'enviiri zikyalimu emiguwa. Enviiri yazikookerako. Mulimu ewuzi oba mulimu bibraid. Si beebo Allah baga nti ennyindo zaabwe zirwale ki kookolo. Kuba first of all kiri haram. Okwongerako okuyunga ku nviiri zo. Yes, tekikkirizibwa. Kati ate kijja kikuga ate nti mu Ramadhan mwennyini ate era olemeddwa bijjayo osobola okusaala kuba eswala tetuuka. Eswala y'omukyala Hajjatasiya tetuuka nga yagattako ebiviiri. Bino byempulira ku nviiri ze n'agattako ebirala. Siba buswayiri buno ng'obwaffe obututtu obwo bwebaseeko naye nga tokokeddeemu nviiri ndala. Kati abirina eno ye time abe ng'akola ki? Abijjayo yeetegeke ayina enjala ezo abamu abawala bagattako enjala ne basiigako cutex. Kati eno ye time omuntu yeetegekera omwezi guno omutukuvu oveemu nga Allah azza wa jalla akoze eki akusaasidde. Era abamanyi bagamba one of the signs akabonera akalaga nti oba oliawo Allah yakkiriza Ramadhan y'omuntu olaba nga okyuse nga Ramadhan ewedde nga okarinze oni ne bino byozza okola mu Ramadhan nga tobyejjeeko. Kati w'olaba Ramadhan ewedde ku yidi kwennyini ng'ogenze mu kivulu simanya waliyo omuyimbi gundi kivulu awo manya nti oba oliawo Ramadhan yange teyakkiriziddwa. Naye w'olaba ne kiyamulayiri tahajjud eno era okyagisaala ne dhuha zo zonna z'obadde by'obadde okola ebirungi okuva mu Ramadhan eri nga gwe toddiriranga mabega era okyayimirirako ekiro weeyisisa emikono mu maaso. Oba oliawo Allah yakkiriza okusiibako kuba tetuba tetumanya. Omulungi andaba tuli ku ebyo twetegekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan ogenda okuguyingira ng'omanye ekituufu ekyokkola by'olina okuleka oba oliawo Allah asiime okusiibako. Bangi mumenyeka ne Ramadhan n'osituka ddala n'olya ddaako naye bugenda okukya ebikolwa by'okola mu budde obulagira okusiiba wallahi nga tebikubazisaako nti oli musiibi. Abantu beeriraanya waliwo bano abali mu kupapirira kati tukole ennika. Omanyi laava empya mukyala Shadiya kyekola okitegedde? Mugambye twewuuye olina mwami wo muli basiraamu kati laavu muwulira nga mulina ki nyingi nnyo ne mwesemberera nga mumanyi nti ddala tuli basiraamu naye ogamba tewali ki tewali mutawaana. Love is blind. Balabule. So they say. Kati obadde ogamba abo abalinda bagambeko nga Ramadhan ejja ne bakola nini ne basiba abantu boonoona mu Ramadhan. Mu Ramadhan beekwatirira kubanga laavu yaabwe ekyali mpya naye nga sibawoowa nga bakeewoowa. Ramadhan ebintu ebigana abantu okusemberera bamuwadde nga muli mu bufumbo obuli emisana tekikkirizibwa. Bibabuulire batalina kukola nga abafumbo abakkirizibwa naye mu Ramadhan nga temuteekeddwa. Baba balina okugumiikiriza paka nga tusiibulukuse. In fact ne we banywayo ka drink awo bamazzi n'entende n'agenda eri omwami we tekigaana naye nga bamaze okusiibuluka awo kiba tekigaana. Naye wano wonna okuva emisana wonna kiri haramu era ekisiibo kiba kifa. Okwezaanyiikiriza muli bapya muli bagole mu Ramadhan naye ne musigala nga musiibye. Abantu basiiba naye ng'obwedda bali mu laavu ne munne ng'oggyeko bujja kiri. Hajjatasiya era nzirayo ku kiri nti abantu tujje mu madarasa tusome.
abantu tebamanyi busiraamu bambi obasanga eyo nga bo balowooza kulya buli Allah kwe yaziyiza azza wa jalla ngalowooza ebirala byonna biri okke just kulya na kunywa nti kyekikola ki kyekitakirizibwa mu Ramadan bingi ebitta ekisiibo bingi kati kyobola abantu tulina okusoma mu ddarasa ne tugenda ne tunoonya okumanya ne bakusomesa n'omanya the do's and don'ts nti muno mu Ramadan kino tekikirizibwa si kulya kwokka nakola ki na kunywa nti Allah bye yatuziyizaako n'abafumbo tebakkirizibwa kubeera bombi paka nga ssaawa y'okusibuluka ekoze eki etuuse biizinillah. Okay, tukyagenda mu maaso omulungi ndaba tweteekateekera omwezi omutukuvu gwa Ramadhan gukyabulayo omwezi gumu ndowooza naye bwe tunaava eno nga tweteekateeka ne tutandika okukola tuyimirizaawo essola tuyimirira ekiro tusiiba ku nnaku enjeru kijja okugenda okutuuka tukiyingiremu Allah wanaabakkiriza nga ddala tumanyidde nga tukukumba bukukumbi ki mpeera biki omuntu bye yalikoze oba mukyalo oba mwana okulaba nga afuna empeera ennyingi ennyo mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan oba oliawo n'okusingira ddala okwenazaako amazambi ag'omwaka omulamba gwabaddemu okutuusa bwayingidde Ramadhan eno endala. Ekisookera ddala ndowooza ekisinga obukulu mu Ramadan istighfar okwenenya okuyitiriza okwenenya ewa Allah azza wa jalla akusonyiwe byonna by'ozze okola paka awo wootuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Istighfar, Quran, kusoma ennyo Quran. I can't stress that enough. Kwegamba mwezi gwa Ramadan is mwezi gwa Quran hajatasia. Kugisoma n'ogimalako n'oddamu n'ogisoma abantu bagimalako emirundi ena abakyala nina abakyala bangi bemanyi nga bagisoma emirundi ena etaano. Mukaaga musanvu Ramadan negwako ng'agisomya agiddiŋŋanye naye ng'ate omukyala oyo mufumbo era ategekera mwana we mukyala we amina ategekera ewaka bbaawe abaana be kwegamba naye afikisingawo time n'amanya nti kati eno time yakola ki yakusoma Quran. Naye abakyala abasinga tuba tulowooza nti kubeera mufumbiro kufumba kola ki tekigaana era olina okutegekera abantu bo naye olina okufikisaawo obudde bwa ibaada noddako wali n'ogamba kati eno time yakola ki oba baada dhuhuri nga tonnatuuka ku asuri awo time we tubeera nnyo nti kutegeka n'omanya nti kansomeyo juzu zange leero nga mmeka oba yemu oba bbiri andeeteyo istighfar. Buli mulimu gw'okolera mu Ramadan Allah agukubisaamu okusinga zino ennaku endala kyekirungi kya Ramadan. Buli ky'ozze okola olaba saddaka hajataasiya gwosaddaka nga tetunatuuka mu Ramadan empeera ndala ate ezo mu Ramadan saddaka eyo Allah akubisaamu emirundi egitamanyikirwa. So buli ibaada gy'okola mu Ramadan empeera teziba zezimu nga zo byokola nga si Ramadan. Tulinayo kino Hajati Shadi oli mukyala mmanyi n'ekibuzo kye njagala okubuuza. Tuli mu maka mulimu omwami mulimu omwana mulimu omukyala. Olowooza nga ffe bamaama abakyala ffe tuwangaala ennyo n'abaana baffe olowooza twalitandikidde ku bbanga ki okukubiriza abaana baffe n'okubaagazisa okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan mu maka? Ku Ramadan simanyi nnyo myaka manyi kya swala nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam omwana otandikiriza omukubiriza ng'alina emyaka 7 then ku 10 n'otandika okujayo akaggo olaba nga takitaddeeko so maybe ne ku Ramadan tugambe nti ku 7 kitandise ekitabani kyoba kiwala kyo mpola mpola oba kiriddemu ne wasibayo 1 hour oba 30 minutes agezesezzaako era ojja kulaba nga leero bw'asiiba okuvanga ku makya ssaawa emu paka 3 ate enkya ajja kutuusa ku 4 ayongerako essaawa ajja genda ayongerako kuba agenda amanyiira naye tuleme baleka bulesi tugambe akyali muto kwega otandika omwagazisa era n'omuwa present bwagira nti Musa oba Ahmed oba ni Hussein owezezza 1 hour mashallah kugamba buli womu encouraging n'omuwana n'omuwa gifts n'omuwa presents kimwongereza omwana omusikiriza n'amanya mami bwensiiba abeera happy nampayo ka gift nampayo chocolate nampayo anything byasinga okwagala. Waliyo twesanze nti waliyo abaami nga nabo bakendeevu ba iman nga talina kirwadde naye nga yagamba nze ebirala nsobola obikola
nja bagulira ddaaku nja bagulira buli kimu naye nze okusiiba nga bwagamba nze sijja kusobola kusiiba kakati ng'omukyala mu maka olowooza ayinza kukola ki ekyagazisa bbaawe n'omukwano mungi okusikiriza omwami yonna asobole okusiiba. First of all nsaba Allah abatutaasa abaami bwe batyo. Amin. Kati omukyala oyinza okwesanga mu situation bwetyo ng'omwami munafu mu iman talina bulwadde siga nti alina ekimuluma naye n'agamba bugambi nti sijja kusiiba. Kiba kigezo ky'amaanyi ekyo. Mwebali be basinga obungi. Kiba kigezo naye omukyala kwegamba kyenkubiriza abalina kugumiikiriza n'asaba Allah nnyo n'asitukako ekiro n'amusaba Allah we n'amwegayirira amuyambeko ku bbaawe amuwe imaani amuwe kuba hajatasiya Ramadhan mpaji esepila mpaji nga woolaba empaji nti tulina okusaala omwezi gwa Ramadhan we gukusanga ng'oli mulamu tolina wakuluma tolina ki olina okugusiiba. Okumanya olina okugusiiba oba mulwadde ng'oli mu gonvugonvu olina okuliwa ennaku ezo z'otasobodde. Olaba naffe abakyala tutuuka nti oba ofunye menstrual cycle y'ennaku zo oliddemu olina okuliwa ennaku ezo ng'omaze Ramadhan. Kuba mpaji kwegamba si mwezi gwa kusaaga kyova olaba Allah akolimira nnyo omuntu n'amunyiigira aguzanyiddemu. Hajjati Shadiya nekirala kye njagala okubuuza beautiful Hajjati Shadiya. Waliwo abaana ab'obuwala nga mwana wa mumanyi naye mumanyi naye nga Allah yagira nga wallahi yasoma eddiini agirina naye awo mba simanyi naye ng'omwana ono omuntu gw'ali naye ye Frederick ye John ye n'akugamba nti mu Ramadhan nze kati nkole ntya ye musajja Mungu gwe yakola ki gwe yampa kiri too late mulinamu abaana naye njagala onnyanukula ekyo ekintu nga mmaze okuvaako mu break omulungi andaba kanveeko mu baka buno katono nnyo nkomawo baana bangi bali mu mbeera eyo nkomawo tovaawo.